po jako akawuwo. Kwegamba abamu beera bw'oba oli wano nga tolina sipiika wo oba nga tewamutumye eri nga yeewaggudde olina ekikyama. Ekibiina ekitaba bassentebe ba zi districts mu Uganda ekya Uganda Local Governments Association ULGA kyatandika mu mwaka gwa 1994 n'omulamwa ogw'okuyambako bassentebe bano okuddukanya obulungi emirimu gyabwe ate n'okulaakulanya ebitundu byabwe mu ngeri ezitali zimu. Kyokka ku mulundi guno ekibiina kino nabe yakisaanikidde bassentebe abava mu Buganda bwe basazeewo okukyekutulako olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo era nga n'okulonda obukulembeze obujja okwayindidde mu kibuga Fort Portal ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde bano tebakwetabyemu olw'ensonga nga bwe bazirambika. Obugubi bwe tutambuliramu n'okukoleramu emirimu gyaffe ng'abakulembeze buyitiridde ng'ate n'ensako tekola ki teriiyo. So ensonga zino twaliyagala okuzoogerako ne bekikwatako bazitwale mu maaso nga tetunnatuuka mu kulonda bukiiko bwe bagenza okulonda kati ne bagaana okukola ki okutuuliza nga bagamba musooke mujje mu lukiiko muzoogere mu lukiiko okuddamu ebibuuzo ebiruma abantu. Leero ebibuuzo ebisinga okuluma abantu baffe erwengo nkakasa kyekiri ne buli wamu ensimbi ezirina okukola enguudo ezakendedde mu budde buno obw'enkuba okulaba nti disitulikiti yafunanga akawumbi kamu bakweza miliyoni 354 omwaka mulamba nti osinzire okwo okole enguudo z'abantu okya n'okuva mu ofiisi n'okuva mu makaago kubanga bw'oyita bagamba gwe ssentebe wayiseewo okujja wano. Ssenkulu w'abassentebe bano abava mu Buganda mu kibiina kyabwe ekibataba ki Central Region Local Government Leaders Forum era nga ye ssentebe wa disitulikiti ey'e Kasanda Kasirye Fred Zimula agamba nti ekibiina ekitwala gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga ekya Uganda Local Governments Association tekifuddeeyo ku mbeera z'abantu baakyo. Nga tufunyeemu endowooza nti ULGA ekitongole ekitutwala mu bukulembeze bwa local government tekikoze mulimu gumala kulaba nga tutuuka ku bigendererwa byaffe ng'abakulembeze ba local government. Bingi bye tutunuulidde nga bunafu bwa ULGA ebimu ku byo obutafaayo kumanya mmemba wa kitongole bwakola mirimu bwatambula bwafaanana. Ssentebe Zimula ategeezezza nti wano wasaana okubeerawo okutambulira awamu ng'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu wano mu Buganda okusobola okutuusa obuweereza mu bantu ababalonda. Ndowooza ekyobukulembeze nakyo tukisimbeko essira tubeere ne leadership okuva waggulu paka wansi. Basipiika apudde bakyogerako bachairman b'OC3 nga bakyogerako kikulu nnyo. Foramu eno bw'eneebeera n'obukulembeze paka wansi n'amaanyi gajja kweyongera. Tumanye chairman waffe w'eggombo akola atya. Omuwandiisi w'ekibiina kino era nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukibika Amadi ayogedde ensonga ezimu ku ezo ezaabaviiriddeko okwekutula ku kibiina ki Uganda Local Governments Association omuli okuzimba obukulembeze okutunula ku mbeera z'abakulembeze nga bwagenda mu maaso n'okuzirambulula. Tukkaanyiza nti oba tusazeewo nti nga situnaba kulowooza ku ULGA ennene tugattanga bannayuganda oba nga abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu Uganda tulina okusooka ne tukomawo eka mu ezo ezitugattira mu bitundu byaffe mwe tuva nga Central Region wano we tuli oba Buganda ne regions endala tulyoke tugende mu kyawamu ng'eza wansi eno ze zituwa amaanyi okwambuka waggulu. Ate bo bassentebe be twogeddeko nabo baliko bye balambuludde ku nsonga zino. Naye mu byonna abantu bano babadde eddoboozi lyaffe naye kiba kibi nnyo okubeeraawo ng'oli mu kkooti bali kukunya looyawo ng'asirisi. These people have been our voices and they are voiceless. Oba mutegeera kyeŋŋamba lyeddoboozi ate erikoze eki erisirise. Kati wakati mu kutandika ekintu kye tutandika olwaleero tukkirize nti tulikikola naye ate tubeereko n'ekyenjawulo. Basipiikazi mwabayiseeyo bayamwe bassentebe kubanga tulina gurupu ey'abasipiikazi omukyalo oli ananjulira w'Emityana abamu bagenze kabalole bagamba mwe bassentebe mufa ku byammwe temufa ku basipiika bammwe mba mwogera mugaffe bassentebe twagala emmotoka twagala ki naye nga ne sipiika omulaba naye alina bye yeetaaga. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Kwegamba abamu beera bw'oba oli wano nga tolina sipiika wo oba nga tewamutumye eri nga yeewaggudde olina ekikyama. Nze owange chairman wali awo era yandeese nangamba jangu tugende.